Okay, mbebaze okubeera nga temunneegaseeko akadde kano abeera Fahad Pro UG omuweereza wo okubeera nga tenkutuusako amawulire nga bugatambula mu ggwanga Uganda ne bulugwanga yonna video ng'enkola yaffe weebeera osooka na kubeera nga ate olikinga ate ekigambo ekyo likinga sharingirako abalala comment section nayo ebeera open tekigenda kubeera nga ate munaaye osulawo wansi endowooza yo ku biki by'obeera ogenda okubeera nga ate olaba mu video actually tuwegateko mu butongole bw'obanga obadde tunaa kubeera nga ate osubscribinga ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga ate alatinga ulwe nabandese video awo kakati amawulire gentuuse nago nkoledde mu ggwanga lya America olunaku olwaleero era nga amawulire si malungi n'akamu banaye team rape mwenyweze omwami waffe gwe twafuna omwami amanyikiddwa nga Bindeeba munaye ebintu si birungi mu ggwanga lya America era nga wenjogeera saawa eno ali ku muyiggo bamunoonya buli wamu geefunawo saawa eno ayinza okubeera nga yafuluma dda eggwanga lya America nsonga ki munaye ensi z'abazungu zonna zirina system nti omuntu waba afunye empapula asobola okubeera nga ate agenda najjayo ebintu ku credit card ajjayo ebintu ku credit n'abeera nga ate asasula leete era abaana abasinga bwe mulaba abasinga eyo abavimba bagenda munaye ne babeera nga ate bajjayo ebintu ne babeera nga ate basasula oluvannyuma abamu bajjayo amasimu abalala bajjayo amamotoka ne zipaaje maze nezennyini bagenda ne babeera nga ate bazijjayo ku credit card so omuntu n'omulaba nga walakizale naye ng'ekyamazima buli kimu kyalina kiri ku mabanja so n'omukulu Bindeeba yajjayo ebintu bingi nnyo ebintu nebimulera okubeera nga ate abisasula era nga waliwo n'ensimbi ezigambibwa okubeera mbu yazijja mu banka emu mu ggwanga lya America saawa eno zikyamuledde okubeera nga ate asasula so zezo no ensonga ezamuleetera okubeera nga ate adduka mu ggwanga lya America tulakalira ngenda kubeera nga ate nkuterawo video osobola okubeera nga ate owulira embeera nga bwetambula sayidi ezeyo naye nga bannaye rape baamulabula ne bamugamba bannaye rape oteeka okuba nga watomera era nga Donizera yavaayo n'agamba akakasajja oba omusajja oyo gw'otomedde nze bumanyi bulungi nnyo be bamu ku bakubi b'emisota wano mu ggwanga lya America abatayagalirako ddala kukola so si byange ngenda kubeera nga tekuterawo obutambi mubeere nga temuwulira embeera nga bwetambula sayidi ezeeyo saako n'obutambi obulala bungi nnyo nkujjukiza tulina Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa ngoyo nawe nnango ina kyewali agadde okubaako kyotereza mu bulamu ennamba z'essimu ziyitawo wansi awo ku screen beera nga te omunoonyaako sayidi eno endala Habibu airport pickup nabo we bali nnyo okubeera nga te bakukima ku kisaawe n'okutuusaayo nayo najja wali agadde okubeera nga ate otuuka ate mu budde kambaterewo Bindeeba n'ebizibu bye then oluvannyuma nkomona amawulire amalala mangi nnyo temuvaawo era nga sijjidde mu cartoon filter nzize mbawe emboozi eya mwami Bindeeba emboozi ya mwami Bindeeba munansonyiwa I'm not looking straight in the camera because I am driving and I don't want to cause an accident while I am serving you so allow me to hit two birds with one stone. Okay, so emboozi ya mwami Bindeeba omukyala Namukasa oba Namukaso jjawo oluga Namukaso olabika osula wansi w'ekitanda kyange Namukaso oba n'emboozi olugambo olutuufu mukko olabika olina akubbirako ebibuuzo naye nga mwami Bindeeba Namukasa yajja nanyumyako ku mboozi ya mwami Bindeeba naye alina paati we yasikipinga oba kale watannyonnyola bulungi naye nga nzize nkabannyonnyolemu mwami Bindeeba ali ne mukyala we Precious Remy beeyagala bagenda nakuzaala omwana omulala ekyo nakibagamba mbuno Precious Remy alina olubuto gwalowooza mbuno nimbagenda omukebera ennyindo right now olabe concealer ne concealer primer tekyakakola we kati eri wet ate nga it's not bad you know I know omwami we bazaale alifata iro azaale omwami wa mwagala azaale why not olaba muzaalira olaba tuzaalira batabaagala batatuwagala olwo mwami Binde ayagala Remy wama Remy zaala kakati mu biseera bya COVID waliwo business venture eyajja mu America era abannayuganda abasinga bagiyingira naye gye byaggwera yabasala business venture eyo yali mu state nga bagiyita Arizona era we njogera ku Arizona ab'omu America bonna bo bamanyi kyenjogerako government yakola incentives nga egamba omuntu yenna
asobola okuhousinga bana abantu ba homeless, because Arizona was having a massive influx of homeless people. Kakati government nga terina we basuza ne bagamba buli muntu alina wasobola okusuza ba homeless bano nga you have a business entity esobola okwaccommodating bana abantu, tujja kukuwa an incentive government nga yekusasula directly. Kati abantu abasinga bakibuukira, abasinga bafuna mu sente, naye gye byeyongera mu maaso eyo business yabasala. Era Mwami Binde is one of the people jumping on that business venture. Nga bw'omanyira munnange ng'omuntu anoonya ku kasente, Mwami Binde n'abuukira that business venture and he invested in housing abantu abo, n'afuna loan okubeera nga asobola opening up a shelter oba ekiyumba kyasobola okuhousingamu ba homeless, asobola okubeera nga afuna sente direct from the government. Government sente abantu aba business yaziba wanga olw'obukozi bwa inti balabirira bano, not kubalabirira but like they are giving nga babawa awokusula, nga babawa emmere, kwegamba nga babalabirira, not kubalabirira physically but in terms of material. Kati nga government instead sente ezo mu kifo ky'okuziwa bano ba homeless nga take direct onto the accounts of these people. Oba ntegerekese nga wonobeera n'abantu bangi nnyo nnyo n'osasula wooteeri ebawenga awokusula n'emmere, oba muntegedde, era nga wewabeerawo omulwadde era nga gavumenti era n'omutwala mu ddwaliro era nga gavumenti ekusasula. Kati Mwami Binde yafuna loan akole that venture nga sente nyingi, era gavumenti yamusasula naye nga sente yali ewooma. Mu kifo ky'okuzaayo looni, Mwami Binde sente yazinkyakalamu, n'agulirako Precious Remy ebimuli ebya yero etc. Arizona neeyiika, abantu abasinga bakola loosi mu venture ya Arizona, abasinga amayumba bajjayo amayumba ne gabalema okusasula etc. And Mwami Binde is one of those people. Business teyatambula bulungi era nga amabanja nga mangi galina okusasula agalooni eri gye yajjayo. Bannange Bulaaya ekumalako emirembe nga walidde looni, ekukubira amasimu buli lunaku, bakubira Mwami Binde amasimu. Mama Mwami Binde okukakkana nga mu America tadduseeyo. Mwami Binde yadduka mu America era nga abadde nga wane Canada for a very long time. Naye nga of course kati abantu abamu they cannot differentiate if ali Canada oba ali mu America, ngamba the streets and all that. Naye nga alimba abantu oba kale not kulimba nenga ayagala abantu balowooze bunno akyali mu America. Mwami Binde tebamudeportingako nedda era nga he is a legal green card holder of America. Naye nga amabanja gamuddusaayo baddiyale era nga mumusabire tewali kitagwa. Naye nga Mwami Binde, I have this advice for you. Mwami Binde, ebbanja ly'e Bulaaya bw'otalisasula bakubanja, bw'otalisasula ne babanja omwana wo, ne babanja maama wo, ne babanja omuzzukulu wo. Ebbanja ly'e Bulaaya terikoma. The only way gy'osobola okukomesa ebbanja ly'e Bulaaya, maybe if you file for bankruptcy or something. Naye nga ebbanja ly'e Bulaaya ne bw'oddukayo n'ogenda e Uganda, pozi nga toliddayo, ate yuuyo oli kukolera ku mukyala wo n'abaana okugenda. Najja ne mbagamba mbu nno luli yali Nairobi.
nga bali kweyo eyo interview eya family reunion kakati ogenda batwala ate nga wadduseeyo ebbanja ddiyale todduka bannange temundaba nga magamaga ne mulooza mbuno nzibye enkoko ndi kuvuga naye nga mwami Binde byebyo lwero olugambo olwa mwami Binde era nga buno obubaka bugende wa Precious Remy ojira okoma kwoyo omwana genda kubeera awo osindika abaana nga baawo tokimanyi mbuna alina amabanja mugenda gamba kati gwe bikwatirako wabinkwatako nga lwaki tebinkwatako. This story, it's not a way story, it's waliwo omukyala ali ku kyeyo ali mbawala alakana muwala bambi naye bano abaana bazaala nga bakyali bato. Omwana we yafudde ali ku kyeyo naye I've spent like 3 days nga njogera n'omukyala but walayogeddeko n'omuntu n'ebigambo nebikugwako ebyomugamba asiriira afa agwawo. God. Mukyala ono yazaala mu musajja olumya n'amugamba ye ayina mukyala we tasobola kumanaginga maka gaakubiri, so she had to find a way out, you know, to struggle with life. Bifine mbonaabona n'olubuto nyenzaala ngendeko omwana gye namuleka nengaka ngende noonyeka kapito kati yatuuka gye yalaga abadde akola omwana n'alwala awo byamangu bamutwala mu ddwaliro. She sent money. Unfortunately Katonda yabadde ne programs z'endala. This woman has made me cry banange kyovula saagala kusharinga mboozi z'abantu sometime like whatever mu bulumi on behalf of someone. Now that is me, this woman. Angambe Fifi mbulira njagala kufa ne mugamba nange tofa nangamba why am I living? Mugamba Katonda alina ensonga mbasaagala onyigambe ku bya Katonda mu byonna bye tugenda okwogera. So I'm here to talk to mothers out there nga wagenda okukola tolina abaana bo. Manyi okukola kuno kwabika bingi nabyogerako, but let me repeat it. Eri omuntu ava ewaka agenze kuyiiya kiddako nga mu mbeera zonna ayina okugenda. Eri omuntu ava ewaka nga it's a choice to choose a location ng'oli kyayagala. Omulala n'agamba nfunye eddiiru ng'agenda nakola naddeeka. To the women out there bakyala bannange nga wagenda okukola olw'abaana nsaba Katonda akunsaasirira osanga abaana abo bananga omukazi akaaba omwana bamuzise it's like now a week. Bakama be angambye bagenda mugulira tiketi yaddeko eka angamba Fifi wengendeko basidda mugambye komawo ddayo okole because ne bw'ona osigalawo omwana tagenda kudda. Waliwo reality ey'omwana nti afudde. Njagala okusasira mwenna bamaama bafiirwa abaana bammwe nga muli walala. Njagala okuyimirira nammwe abalina abaana nga mwabaleka eka. I don't know how you're feeling because I've never experienced it, but olaba otambula butambuzi a few days n'oliko omwana n'owulira nga oggwawo naye ate ggwe n'oli mu kukola. You can't go back. Ne bagamba mulwadde against oxygen speed like I can imagine. Osano gwe ddalwawo mu minute nga tomanyi kiddako. Bambi basasiddeko abafiiriddwa abaana mwenna abafiiriddwa bazadde bammwe nga temwasobola abamu nabbaziikako. Ekyomuzadde I can understand. I've ever lost my parents. I know. Naate ekyobutamuziikako nakyo sikimanyi koza abange nabaziika. Like mwina pain Katonda yekka ayinza obbasaasira.
Wera asuzeeko mu birowoozo n'obulumi ku lw'omuntu kati omukyalo ono bambi kyeyantadde. I am talking to this woman. Nsanga ku audio zenze saagala audio gwe mulaba naye zino naziwuliriza. She's dying. Namugambye banga oyogerayogerako n'abantu baba kutegeera olabe like so that you ofuna we weekwatako n'ogumirako kaawo. Because unfortunately nawe alabika talinaawo. Ali mu bbanga awo ayaggayagga anoonya wakakkanyiza obulumi talabawo. Mukama abansaasirire bannakazadde b'eggwanga abali eyo nga waleka omwana ewaka. Oh God. Ne bakubikira nti omwana we afudde. We see you people crying on media and other people judge you. Naye kyenzudde nga tona judginga muntu ono akabira ku media ali mu kiyumba eyo gye yalaga ali mu ddwaliro eyo gyakola yonna omuntu gy'aba ali. Understand abantu bano biseera ebisinga tebalina muntu wakwogera naye tebamwina. Anoonya jukira abantu bano basinga obudde bwabwe n'okwekumaakuma babikolera ku social media. Kati time etuuka nga talina muntu mulala tagenda tuuza muwala bwamunnyonnyole nga talina ebyaddala ng'alina kujja ku media. Abantu bakungubaga mu ngeri za njawulo. Bambi bw'osanga omuntu akaaba ng'afiiriddwa nga yeerecordinga. That was the time I saw a conference call. It was a video on nga abooluganda oba baali basatu oba bana abawala oba maama abwe yali afudde oba taata. One of their parents had died some year, I think it's a year now if I'm not mistaken, oba kale nakalaba late, I don't know, but I think it's a year ever since I saw it. Ng'omu abikira banne abaana bano beekumaakuma beegumiza ku ssimu okwo. I looked at this video nengamba mukama abaana bano banyiga ebiwundu kubanga ffe nga bali bafiiridde ku bazadde we can easily relate their pain. Naye ate ekyabwe kyanjawulo nti bafudde tebalina waka. So bw'osanga omuntu nga maama afiiriddwa mwana we ataddeko ekifaananyi ky'omwana we like oba akuba emiranga muleke awo afunye safe space to do that. Abantu bagrivinga byanjawulo. Ate n'ebintu byakyuka nti abantu kati kye baasigaliza internet. Olumu obaleka though mulimu ebitalina kujja but kati omuntu ng'oyo talina gwagenda kkubira bw'anoonya wakungubagirira wawulira nti muleke. Don't judge those people. Don't judge them. Mpuliriza obulumi bw'omuwala. Muganda wangambye omulenzi ali Saudi beefunako a few minutes ndowooza, I don't know, kusinziira kuba ku time and all that. Mukwano gw'omulala gwalina wa mu kiyumba bambi naye obudde ate oliba angambye bamufuga nnyo n'essimu abbirira nzibirire boogera kiriwo nga bagenda okwebaka and all that. Kati mukwano gwange abantu abo mubasaasire. Understand them. Bambi mubaleke ba grieving. Omwana w'omukazi akaabya amaziga. Omwana w'omukazi ali mu bulumi naye nga nange mwennyini n'ekyo muyamba sikirina. Okujjako okuwuliriza. Kati ate obuzibu obuli bwava ku ssimu n'oyambala peyini ye n'otandika okulumwa nga gwe nannyini kizibu. Era n'oba kituuka ku nze nzeka oba nammwe abantu abalala bawuliriza peyini y'abantu abalala nammwe ebayingirako. Nze that pain touches me bannange. Naye nga mwenna bannakazadde b'eggwanga bagenda kubeeyonza bakatonda abasaasire musange abaana. Nga bwe gambye nti people live home on different levels. On different levels. Yali talina option omwana ngambye namuleka muto. Tasobodde namulaba ku mwana we.
tamanyi kwegamba ali awo yawunze dda abantu beyamulekera ngambye mbawala namugambye tobawalana nabo byabasuseeko okufa Katonda yakumanye yakutegeka nabo tebategedde kinaba bwe kiti ekitegeera mbo bana bawa sente ne batamutwala mu ddwaliro ne mugamba no bamutwala kwana olabye bifaananyi babikuwadde but God had his plans you know but bamama nsaba Katonda basaasire musanga abaana nga balamu mwabafiirwa mukama nammwe abatugumize otherwise obulumi bwemuyitamu bulungi tusaasire n'agasajja agabazaalamu abaana abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaaze enamba yange yeno eri 0701763711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu